nina mukwano gwange yasimatuka okuttibwa naye nga baali bagenda kumuttira bwemage ng'omusango gwe baali bamuvunaana yali tagukoze. Nze kennyini naliwo ng'omujulizi era nali nsobola okuteekawo omukono gwange ne bagutema nga nkakasiza ddala nti omubbi gwe baali bagoba bo gwe bagamba nti yali omubbi si ye yali ye. Nina obukakafu oba nalina obukakafu bayizeeni. Ngenda kulimiza sitooyi eyo naye nga tetunnaba kugendayo. Ono omuvubuka gwalaba mu Katambi Sidini baamusse. Mwenna mwalabye ku mawulire byabadde bigenda mu maaso byonna. Era nga abamu ku baamusse we twogera abamu baakwatiddwa naye abalala tebannakwatibwa. Njagala okusooka weetegereza akatambi ako engeri gye baamusseemu nga bagamba mbu yabadde asika akasawo k'omukyala. Kyokka bigenze okuzuuka ng'ate abaamukubye be baabadde ababbi n'omukyala gwe bagamba mbu gwe yabadde asikako akasawo bonna babadde mu lukwe nga babbi. Ne basalawo bawayize ono nti emubbi bamukube bo bayiseewo ekyabwe tebabadde bayisaawo. Akatambi ako katunuulire eyakutte ekiboloka yakikutte, eyakutte ki yakikutte. Abantu bangi nnyo abattiddwa nga babalanga bwemage ng'emisango egibattisizza tebagikoze. Era nabwe kityo bangi nnyo abali mu makomera ng'ekituufu emisango egy'abatwaza mu kkomera tebaagizza. Kanzije ku sitole eyange. Waliwo omuvubuka nali mumanyi bulungi nga mukwano gwaffe. Tetwabeeranga mu kyalo nga bo babeera mu katawuni nga omanyi nti ebyalo bibeerako ogamba nti genda mu tawuni y'egindi. Kati baali babeera mu tawuni nga ffe tubeera mu kyalo. Naye eno mu kyalo ewaffe gye baali balina ennimiro mwe baali balimira. Omuvubuka oyo waliwo omuwala gwe nali nsoma naye. Omuwala gwe nali nsoma naye kati ng'ono omuvubuka ayita oyo omuwala maama kati we namumanyira era ne tufuuka ba mikwano. Lunaku lumu mba ŋŋenda ku ssomero nali mu siniya 1. Nva ewaka bwe nti nga naakava ewaka ne nsisinkana omuvubuka ono ng'akutte ejjambiya n'enkumbi nga almost abulako ndowooza eddakiika nga 10 okutuuka ku nnimiro yaabwe era yali agenda kulima. Nayimirirako naye ne nnyumyamu akaawo naye ne mubuuzaako kuba nali ngenda ku ssomero ne ntambula ne neeyongerayo. Ekkubo lyali limu nga tewali muntu kkubo lyasobola kuyitamu ddala ng'era ne kuba kugamba nti kale yakomyewo mu maaso aba alina okuba nga yakozesezza booda ate era nga baali mpiseeko mu kkubo ne ndaba nti ye. Naye omuntu gwe nasanga agenda mu nnimiro ng'olmost atuuse ku nnimiro yaabwe. Natambula ndowooza okumala essaawa nga nnamba. Mba ntuuka mu katawuni kuba essomero lye nali nsomeramu lyali mu katawuni ng'olwedde era otambulako katono okuva ewaabwe okutuuka ku ssomero lyaffe we lyali. Ntuuka mu katawuni awo nsanga omuvubuka gwe bagoba. N'asala ekkubo bwe kituli nga bajja bamugoba emisinde bwe bakuba endulu ne ziraya n'adduka. Omuvubuka oyo n'ababulako tebaasobola kumukwata oba olyawo ono gwe mbagamba ye teyalitegeddemu. Kati abantu bagamba nti omuntu gwe baali bagoba ye muvubuka ono mukwano gwange gwe nasanga eri nga atuuse olmost mu nnimiro. Naye bba ekyabaleetese ky'ogamba nti yeye olw'okuba mbu yali ayambadde essaati ng'efaanagana n'ey'omuvubuka ono. Omubbi yali ayambadde essaati ng'efaanagana n'ey'omuvubuka ono. Bo kwe baasinziira ne bagamba yabadde gundi yabadde ayingidde mu nnyumba y'abenzi okubba we kimufuutudde n'adduka. Musajja wattu nga ye ali eri mu nnimiro alima tamanyi biki bitinda mu maaso. We yava mu nnimiro n'akomawo mu katawuni ewaabwe ewaka ewaabwe kwamba ezeni yali abira ne bazadde be. Munnange yasanga ng'ekibuga kyakoledde edda nga mu kibuga kya lwayabye edda musajja wattu nga bamukwata nga bamutwala nga woonojja nga gwe tomanyi kiki kyabaddewo era gw'ojja mu kibuga oli free. Kumbe mukwano sitaani yamuteze eddaaka bano. Baakwata omuvubuka ne bamutwala nga lowooza byakusaaga n'agamba naye nabadde mu nnimiro obudde bwe buti. Kubanga omubbi nasanga bamugoba ku ssaawa yali ng'emu n'obudakiika obugwamu.
naye ngono gwe mbagamba namuyiseeko dda ndooza nga ku ssaawa wange zaalinganga oba nga mu 12 oba nga zigendawira 12 nga namuyiseeko dda kati omubbi nsani bamugoba mu ssaawa emu n'obugundi obuyitamu kati agenda ku poliisi alowooza byakusaagira ga bannange esadde bannange zisinabbako n'obudde bwe mugamba nabadde siriiwo omukwano nga tasobola kwewozaako naye nga nze yali amanyi amazima ebiseera nali sisobola kuwolereza mulenzi ono kubanga teyali wa famire yange ate era yali mukwano gwange omuwala gwe nali nsoma naye ye yali ow'olugano lw'omulenzi ono kati nga sina bwe ndiyingiramu famire yange bajja kubimbuuza 4 na 5 era nga sina noweyinzaako ejjayo nti mpa obujulizi naye nze naliwo namanya nti gwe baali bagoba teyali eyo kuba oli nali namuleesedde eri ng'atuusemu mu nnimiro ate omubbi nsanga bamugoba eno mu maaso omuvubuka ng'agenda bw'atyo nga bamusira ebya siriyasi n'ava ne kakomera ako akatono ne bamwongerayo mu kkomera eddene gye yeebaka ebbanga eriwererako ddala baamutwala n'eruzira n'alima agenda okuvaayo omusajja watu yalwalirayo katono ate mukama yamusaasira nadda kati we naabye stori ya Sydney eno mu butuufu ne ntegeera nti abantu bangi battiddwa nga tebabadde babi jjukira omubbi abantu bamanyi mu kibuga abaddeko mu kibuga kasita omubbi abba ne batandika okkuba enduulu omubbi naye kennyini akuba enduulu omubbi ne yeegatta mu bantu kati yenna alugwamu singa omubbi abadde mu ngoye za bbulaaka ng'ate nawe mukwano gwe ziguddemu erimu za bbulaaka nga mwenkana n'ekiwago n'obuwanvu mukwano bagenda gamba gwe bakukube bakutti naye nga tubadde ggwe naye ng'ekirese akabano oli mu ngoye zezimu n'omubbi z'abadde alimu oli mu sayizi y'emu n'omubbi gy'abadde alimu so kati bamikwano abatwalira amateeka mu ngalo mulina emisango mingi egy'okuwoza mugenda kubeerako omusango gw'omutwe gwe musse mubeereko n'omusango gw'okuwayiriza omuntu nga tolinaako bukakafu nti ddala yakoze ekintu tetutwalira mateeka mu ngalo ogenda kutta omuntu kubanga olabe bamukuba naawe okwate ebbulooka oyongereko nga gwe bakuba simu laba byagenza okuzuuka nga Sydney abadde mubbi yabadde muzanyi wa rugby nga munene mukulu mu ggwanga naye yaziguddemu n'afa ebintu bwe biti tetulina ngeri gyoyinza kubyewala kubanga ojja kuba otambula oli ajja kusikeko akasawo ko gwe kennyini okuba enduulu walala ate babituuse bagambe nti gw'obadde obba ne weekubisa enduulu soba nange sitaani atulunze mu kkoona twetaagako katonda tofala bw'oba olize wakatova waka nga tosabye kowoola omwoyo omutukuvu ate era omukulembeze akwerulire obubenje na buli mitego gy'omulabe sitaani gy'ateeseteese mu kkubo omulenzi oli lwaki mbagambye nti yali agenda kufa mu bintu ebyekisi singa bwe yava mu nnimiro n'akomawo nga yasanga abantu bakyaliko obusungu oba mukumulabako mu piriyodi eyo nga bakagoba omubbi n'abula ne bamukwatira mu budde obwo baali musse naye ekyamuyamba kimu nti yagenda okuva ku lulimbi lw'okukomawo yasanga abantu ndoza bakkakkanya obusungu so abantu bafudde abantu bali mu makomera era tulekerawo okusalira abantu emisango nti gundi ali mu kkomera mukwano abantu gye bali nga kituufu teyazza musango nga teyaguzza nga talina musango gwe yakola nga baamuwaayiriza ate waliwo engeri omulabe gy'asobola okutegamu akabadde nga tosobola kibamu nga neweeweewozaako otya tewali muntu yenna ayinza kukuwolereza nga bagamba kituufu yakikoze naye nga si gwakikoze Sydney bwe bamukwatiddeawo yabadde takyayinza gamba nti sinza kikoze nga bonna batandise omukuba amayinja
akutte ogupya gukutte, akutte ettaffaali alikutte, akutte teeva agikutte ne bamutta mu bintu ebyekisiri. Sidini yafudde era tusaba Mukama omwoyo gwe agulamuze kisa amusaasire yonna eryamusobako. Naye ffe abasigaddewo tuyigamu ki mu stories zino? Ffe abakyali abalamu tuyigamu ki mu stories zino? Kino tolina bw'ogenda kukyewala, naye kirungi nnyo ffe nga ffe abategeddeko bannange tulekerawo tuwalira amateeka mu ngalo. Ogenda kutta omuntu atalina musango. Ogenda kutta omuntu atalina musango. Ate era ng'omuntu ne woba omukutte bannange obubbi kibi. Kituuka obubbi kibi ne Bayibuli etwogerako. Era birimu ku byayogera nti abakola ebiringa ebyo tebalisira bwakabaka bwa Katonda. Omuntu ne woba omukutte n'ekintu wakiri ng'omukutte red-handed nakyo nga kituuka akikoze. Mu kifo ky'okumutta mutuwale mukomera. Kubanga oyo omuntu oyo gw'olaba omubbi ate alina essuubi ery'okutereera. Togolaba abeegayirize wano we mugirawo okwegayirira abantu ababbi. Esaala gy'onaakulukuta okukaabako n'okabirira Mukama Katonda ajja kukoma ku bantu bano bateeke. Abamu balaba abo babbi naye nga munnange bw'anaatereera musumba mulamba, nga bw'anaatereera ye pulezidenti w'enkya, ye minisita w'enkya, naye nga yali mubisikala. So Mukama bw'amukolamu omulimu atereera. Abalungi ekyo tube nga tukimanyi tetwalya amateeka mu ngalo. Tolaba ng'omubbi bamukuba naawe n'oyongerako ettaffaali. Bannanyongeza n'ebigambo byaffe bibeere bitono. Ate oba ng'otegedde omuntu nti mubbi ntera obbatira wano kapoosta ne bagamba omuntu oyo mufere. Tulabula ggwe naawe oleme kubbibwa. Naye tetugamba kumukuba mayinja. Tetumukuba mayinja. Omusajja oyo bamala okuntukako nti yabbye, nayimirako mu kwegayirira. Nze simumanyi simulabangako, neyimirira mu kwegayirira. Naye mu kwegayirira okwo kwe neegayirira, ekiro nendooza omusajja nga nandiwalako nga naye aliwalako, naye nga abantu bakozesa sabbuuni aweddewo, yenna nga bamukozesezza. Naye ng'omusajja neegayirira ngamba mpa sabbuuni naabe. Abantu abamu bali eyo babbi, bali eyo bakola ebikolo biri, naye nga naye atuuka ne kimulumiriza ng'awulira kyakola takyagala. Mu kwolesebwa ba mu kyoto kiringa omusajja ayaayana nengezaako noonya sabbuuni ndaba akasibadde nkamuwe. Era paka we nafuna akatundu. Naye ng'ali walako, naye ng'ayaayaana akaaba asaba muwe sabbuuni anaabe. Naye ekyoto kisajja oluvannyuma lw'okwegayira nga bandeetedde omusajja gwe namala gukwana akaguuni ne bagamba oyo mubbi mufere alina bye yabbye. So kati abantu abamu babba naye ng'oluusi n'embeera y'emubbisa. Abantu abamu babba ng'oluusi ekintu kiri mu famire nga bo babbi bambi nga naye tayagala kubba naye nga yeekanga amaze okubba. So ng'abantu abategedde Katonda tetutwalira amateeka mu ngalo. Ate era tuyogera nnyo tukatiriza mukube abo babbi twalako bamukube kubanga ne mbe bakuba mulimu abatali babbi nga si babbi nga bamuwayiriza. Wadde example y'omulenzi oli era nze sitooli ya Sidini ono enfa gye yafuddemu enjigikizza. Omuvubuka gwe baali bagenda okuttana n'ensi ya wano nga nina bukakafu nti si yeye nga nteekawo n'omukono ne bagutema. Naye ng'ebyembi nze nzekka amanya amazima ate nga nali sisobola kunnyonnyola bantu. Nze nali mmanyi amazima ng'oli namusanze dda talina waayise nti waliwo kuba eddala waayise kigamba nti waliwo nti oba mpiseeko ku booda nedda. So baamutwala mu kkomera ne bamuteekako n'amalogo omusajja wattu yaluwanda katono obulamu bugende. Mukama yamuwa sekendi chance ate ekyokubiri nti famire baali balokole nga naye mwennyini yali mulokole naye osanga yalifudde kuba yaluwaalira mu kkomera n'akomayo naye ng'ate byalimu n'eddogo abantu abaali bamusibye be baali babikoze.
naye nga bamulanga bwemazi. Tekyabalungi naye nga nsubira nti muli bulungi badaalingi mwebale kubeerako nga mugoberera Mukama bankumi ennyata kumi lampeera tujja kuba nga tusinkana mu vidiyo eziddako. Amaanyi nsigadde nga nze Madi. Sitole eno ngikoze nze mpulira nga nina obulumi naddala ku ntwe omusajja ono gye yafuddemu. Kino kyongedde no n'okutulaga nti obeereyo nga gw'oli sereebu naye ng'ensi tekumanyi nti oli sereebu. Nga tekumanyi katono omuzannyi abadde muzannyi wayagidde mulamba ng'azannyira ne mu ttiimu ez'amaanyi wano mu Uganda. Naye ng'abantu tebasobola kumulikogunaizinga nti yeye. Nti oba wabeewo eyavuddeyo n'agamba bannange oyo gwe mukuba ono wa tewali. So kati obwa sereebu bw'omu nsi nga tebulimu Katonda mukwano bwa bwereere. Kyalungi Mukama abanjagalire nnyo mweraba.